Enteekateeka dino debatumye Butembe Education Performance Tour diyindire masomero agali mu isaze lya Butembe aga gavumenti n'aga private n'omulamwa ogw'okutereeza ebyensoma wano mu Busoga. Oweekitiibwa Nsale n'Oweekitiibwa Magumba Salimu okuva minisitule y'ebyendegeresa mu isaze lya Baba Ntembe n'abakulembere mu enteekateeka eno ne bava batununula lwaki baviiriwo okukola kino. Buli isomero twenda tumanne niwe liba liri mu muti liri kubita mu challenge ekiki era omutindo guno gw'ensoma bagemeire ku Obutembe buno okuboneka nti tuteekateeka omutindo gw'ensoma gusituke kuba n'obulumi nti ojja baawulira nti amasomero ng'ewa Kiso abaana bana batyamira mu isomero bafuna first grade ate amasomero wabona nga bazira kusikagana muguwa bali bwa mukuvuganya ne wafuna first grade imeka ayife mu idinda twakigema nti isomero gindi nerina okola kufuna first grade ekyo ekintu kikosa. Era ng'omulama weguli tukoze twagira ku n'abandi kubakulu ab'amasomero bano we batyalirengaku bona baba kye batukobeire ku ngeri ebanatumula ebyendegeresa wano mu gutundutundu ogwa Busoga. Ana ali mu primary 7 oba ali mu primary wetaaga omu following up omu facilitating buli kintu kyalina kyongo omuzaire okwese buli kitokuba omwana amuwere government ida kusomeseza mwana buli kintu e facilitating. Wetukeza abaana bano mu system batambulira mu system eyo. They can easily be monitored. Ni performance can be addressed. Abandi kubakulu ab'amasomero nkobye obuzi bali kubutanga kubazere bene baana minisitule y'ebyensoma obutafaayo ku bunafu bw'abaana bali kubanga nabo nga bali kubalekeranga basomesa bonka. They should come around, move around schools and try to guide us where necessary. Ba government abaana ife bene tubafweku abaana tubaga ebyokulya ku isomero omwana ataliire tasoma ekyo kitinze ino okwonoona performance okusinga mu masomero aga UPE. Endowooza litumana doti difaanagana nga badirekita batandika amasomero. Abasinga bungi batandika amasomero nga bakubala business okuba nga bakubala isomero okuba business nga they are just looking after money. Omusumba Kawoya atenga yina mukulu w'essomero wanasabye obwakyabazinga bwa Busoga ogemera walala mu kulwanisa obutamana mu butundutundu gwa Busoga. Tugemagane walala tunonya amagezi okuba nanga tusitula Busoga. Twende omulimu gwaife, twende Busoga yaife, twende n'abaana ab'e Busoga kuba wolingirira ennoma Busoga n'ogwali omumuli gw'education. Wetwogere ku n'omulambuzi w'amasomero mu Ibende lya Kisambira ensonga enajogere ku nga ligitanga ku masomero agali ku iddango okulamufa ebyokweyiya obweyiye ng'akuba nekikuvangaku enkola mbi wano mu gutundutundu ogwa Busoga. Amagaifa agasinga gali mu maduuka obusomero buno buli mu maduuka tibukolifayinga isomero lisapoozi kuba isomero nga olibona nga structures dalu lya isomero aye amasomero agasinga gali mu maduuka gali mu busiisira nze newona okuwona mu jinya mutu n'amasomero agakali mu isubi. Engeri idenda bweyemereiremu onavyo yatiwa esubira nga akuba emyaka egiwaire n'omwaka guno ogwayo gwa kabita mu migezi eby'ekibiina ekyomusanvu idende n'atera okuba atenga etinta. Binya district twatya abaana 9 yotembe abaana 9 tulina abaana 8 na 10 abali kujja mu secondary kyategeeza nti omulimu gukoleibwa. Ninze Samo Omwesigwa Baba TV aga kuno.